Olubereberye essula eya25. Abaana ba Ibulayimu abalala. Awo Ibulayimu n'awasa omukazi omulala erinnya lye Ketula, n'amuzaalira Zimulaani, Yokusaani, Medani, Midiyaani, Isubaki ne Suwa. Yokusaani n'azaala Seeba ne Dedani. N'abaana ba Dedani abasajja baali Asulimu, Letusimu ne Lewumimu. N'abaana ba Midiyaani abasajja baali Efa, Eferi, Kanoki, Abida ne Eruda. Abo bonna bazzukulu ba Ketula. Ibulayimu n'awa Isaaka byonna bye yalina. Naye abaana b'abalenzi abalala n'abawa ebirabo, n'abasindika okuva awali omwana we Isaaka bwe yali ng'akyali mulamu, bagende mu nsi ey'obuvanjuba bwa Kanani. Okufa kwa Ibulayimu. Ibulayimu yawangaala emyaka 175. Ibulayimu n'afa nga mukadde nnyo, n'aziikibwa ku butaka bwe. Isaaka ne Isimayiri batabani be ne bamuziika mu mpuku eri e Makupeera mu lusuku lwa Efulooni omwana wa Zokali Omukiiti olwolekera Mamule. Olusuku olwo abaana ba Keesi lwe baaguza Ibulayimu okuziikamu Saala mukazi we, era naye mwe baamuziika. Awo olwatuuka Ibulayimu ng'amaze okufa, Katonda n'awa Isaaka omwana we omukisa. Isaaka n'atuulanga e Beerira Kayiroyi. Abaana ba Isimayiri. Abaana ba Isimayiri omwana wa Ibulayimu, Agali Omumisiri omuzaana wa Saala gwe yazaalira Ibulayimu, be bano nga bwe baddiŋŋanwako. Omubereberye we ye Nebayoosi, ne kuddako Kedali, Adubeeri, Mibusamu, Misuma, Duma, Massa, Kadadi, Teema, Yetuli, Nafisi ne Kedema. Abo be baana ba Isimayiri, bajjajja b'ebika 12, era amannya gaabwe gaatumibwa ebyalo byabwe n'ebifo mwe baasimba eweema zaabwe. Isimayiri n'afa ng'awangadde emyaka 137, n'aziikibwa awali abantu be. Abaana ba Isimayiri ne batuula okuva e Kavira okutuuka e Suuli okwolekera Misiri ng'ogenda e Bwasuli, nga beesudde ku baana ba Ibulayimu abalala. Ebyafaayo by'abantu abaasibuka mu Isaaka. Bano be baana ba Isaaka omwana wa Ibulayimu. Isaaka yali awezezza emyaka 40 bwe yawasa Lebbeeka omwana wa Besweri Omusuuli ow'e Padanalaamu. Labbaani ye yali mwannyina Lebbeeka. Isaaka ne yeegayiririra Mukama mukazi we kubanga yali mugumba. Mukama n'awulira okwegayirira kwe, ne Lebbeeka mukazi we n'aba olubuto. Abaana ne bawakanira munda ye, n'ayogera nti, bwe kiri bwe kityo kyenva mbeera omulamu kiki? N'agenda okubuuza Mukama. Mukama n'amugamba nti, amawanga 2 gali mu lubuto lwo, n'ebika 2 biryawukana n'okuva mu byenda byo, n'eggwanga erimu linaasinganga eggwanga eddala amaanyi, n'omukulu anaaweerezanga omuto. Awo ennaku ze bwe zaatuukirira okuzaala, laba ne baba balongo mu lubuto lwe. N'omubereberye n'avaamu nga mumyufu, omubiri gwe gwonna nga gufaanana ekyambalo eky'ebyoya, ne bamutuuma erinnya lye Esawu. Muganda we n'amuddirira n'avaamu, omukono gwe nga gukutte ekisinziiro kya Esawu, n'erinnya lye ne bamutuuma Yakobo, era Isaaka yali awezezza emyaka 60 mukazi we bwe yabazaala. Abalenzi ne bakula, Esawu n'aba ng'omuyizzi ow'amagezi, omusajja ow'omu nsiko, ne Yakobo yali musajja muteefu eyatuulanga mu weema. Era Isaaka yayagala Esawu kubanga yalyanga ku muyiggo gwe, ne Lebbeeka yayagala Yakobo. Yakobo n'afumba omugoyo, Esawu n'ayingira ng'avudde mu nsiko ng'akooye nga talina maanyi. Esawu n'agamba Yakobo nti, ndiisa nkwegayirira omugoyo ogwo omumyufu kubanga sirina maanyi. Kyebaava bamuyita Edomu. Yakobo n'ayogera nti, nguza leero eby'obukulu bwo. Esawu n'ayogera nti, laba mbulako katono okufa,
n'ebyobukulu biringasa bitya? Yakobo n'amugamba nti ndayirira leero. N'amulayirira. Esawu n'aguza Yakobo ebyobukulu bwe. Yakobo n'awa Esawu emmere n'omugoyo gw'ebijanjaalo, n'alya, n'anywa, n'agolokoka, n'agenda. Bw'atyo Esawu n'anyooma ebyobukulu bwe.